Eileen, Madam Eileen. Madam Eileen, please come. Please come. It's okay. Thank you so much. Chiwedesebo. Tweyanze ki. Kale mwagendere mwetulire, mugende mwetulire. Twali busi mugende mwetulire. Tatuli mama musigale uko, mugende kulifanani. Hata jiro yambala mtu wali busi. Oyambalire. Oyambalire. You always stay in my mind. I dig me gone. I cherish you with my life. Don't worry yourself. Everything good. Kankati. Ekisooka kya byonna mu nsi eno njiza okulaba nti ensi ekyuka esobola okukyuka mu ssaawa emu mu ddakiika emu. Bebaza mwenna abasobodde okujja ku mukolo guno. Nebaza maama wange, taata wange mu bufunza alinga mukulu wange, bakojja bamaama basenga mwenna. Nebaza mwenna abambeereddewo. Nebaza lecturer wange owa Kiswahili. Nebaza ne madamu wange procurement. Nebaza Mr. Omoro byonna bye yakola nga makisi zange omusomesa azigaanidde oluvannyuma lw'okwo. Erinnya lyange nze Namuli Mariam Mugera nga nkoze certificate mu accounting and finance. Era nkubiriza abawala abali eyo, nkubiriza abawala abali abamanyi nti basobola kimeke ne can make it, because nange ekirooto kyange kyali kino era nebaza Katonda nti nkituuseeko yadde nga sinnamaliriza eno entandikwa kuba nina okuddayo okusoma naye era buli omu asobola olina kwekkiririzaamu nti akasembayo eri abaana abato naddala abaana abawala mbakubiriza nti buli kimu kisoboka, musobola okusoma ne mumalako emirimu n'abawala bagifuna bagibawa n'omuwala akola. Kyokka kyenyiza obagamba nti okusoma kulungi olemerako nga ne Katonda bwemwesiga. Siganzidde nze Namuli Mariam Mugera. Erinnya eryange Eva Mugerwa, nga ntuula ku mutala Kijjo Kalega. Nebaza abantu mwenna ababaddewo, nebaza abantu mwenna abansapootinze olw'omwana wange okubeerayo, nebaza Mukama Katonda ayinzizza bino byenkoze byonna, tabadde nze, abadde Mukama Katonda. Nebaza muwala wange obutanswaza Namuli Mariam Mugerwa, nemwebaza era nemukubiriza okubeera omwerufu mu buli kyakola, abeerenga omwesigwa mu buli kimu, kubanga essomo lyasomye erya accounting and finance simbi.
n'olw'ensonga eyo musaba muwala wange Maria mbeera mwesigwa. Abazadde abali eyo mulina okwekkiririzaamu wakati mu mbeera ng'ekusobedde tunuulira Katonda kubanga ye mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku era yebbawaawo bwannamwandu byonna eri abonna abasobeddwa. Tulina okwekwasa Mukama Katonda ne neebaza abantu bonna ababaddewo buli omu kyakoze olwa Namuli Maria Mugerwa okubeerawo ekiseera tekibadde kyangu. Nenkubiriza abaana abawala bonna abali eyo n'abazadde tebaagala kuweera abaana bawala naye nsaba abazadde muweere abaana abawala nabo basobole okubeera ekyomugaso mu maaso. Agwire Dr. Nsingo Kanisawo abantu mwenna Mukama bawe omukisa. Sigadde Eva Mugerwa eri bataata ebiseera ebisinga biologically bibirikale abasajja ebasooka okufa si bakazi. Ekitegeeza nti ebiseera ebisinga bannamwandu be bangi so si bassemwandu naye abasajja abali ebweru nga omutaata katata oba muganda wa afudde nsaba musigaze obuvunaanyizibwa musobole okulabirira abaana abo mukwatizeeko ku bannamwandu abaana asobole ekyokubeera ekyomugaso baleme kusigala awo kubanga bafiiriddwako bazadde baabwe. Ziwabwire nakola mu kakiiko k'ebyokulonda Mukono district. Tubadde wano ku mukolo gw'okutiikira omwana waffe tubadde wano ku mukolo Sokosi gye baatiikidde. Nkubiriza abo abantu bonna abalina abaana ab'obuwala nga tebafaayo nga bagamba mu abaana ab'obuwala tebasobola kusoma tebasobola kukola ki naye omwana w'obuwala yenna kasita omuteekako amaanyi n'obanga omuyigiriza empisa ennungi aba asobola okusomera n'abeera n'omugaso mu ggwanga nga bw'otalaba baminisitazi be tulina prime minister Nabanja waffe mukyala vice president mukyala singa tebaasoma bandibadde nga tebasobola kutuuka ku eryo ddaala lye baliko. Abali eyo munyiikire nnyo okusoma abaana ab'obuwala n'obw'obulenzi naffe abasajja tugezeeko nnyo okwefaako okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe tuleme bulekera bakyala bokka. Weesanga ng'omukyala yagenda ku vidi omutamu neggwako naye ng'omusajja takoze eki tageeze eyo. So ffenna obuvunaanyizibwa tuba tubukwatira wamu ku lw'abaana baffe tube nga tusobola okubawa entambula gye basobola okutambulirako mu bulamu bwabwe. Katonda wabano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa nawo ow'ekitalo gye yateesa obeeko muwe ekitiibwa yakuya naggwe n'akufuula omuntu ti omuzadde webankireeyo mu batakulaba gwe wali omutu. Ebiseera byali byalumbe gali maziga mwereere leero sijja kaaba.
leero sijja kaaba. Mukama afaayo. Mukama afaayo. Okusooka neebaza abantu b'embeera nabo wano ku kitundu. Mwebale nnyo kunjagala, mwebalire ddala. Singa temwaliwo kumbudaabuda oba oli awo sandibaddewo, kubanga eri abali bampa amagezi ŋŋende ewaffe. Sijasobola kubeera wano nga mukwano gwange agenze. Neebaza ekkanisa. Ekkanisa ekoze kyamaanyi mu nze. Wakati mu kusoomoozebwa, buli kusoomooza kwenfuna kino bakibbye zino zifudde kibadde bekiti. Ekkanisa neebaza bwebaza. Newankubadde amaziga gabaawo akaseera ako, kubanga waliwo wante wange abadde yali maama nga mujjamu otuta netutunda n'obokisi nga weebuli, naye ente eyo yafa mu ngeri eyewuunyisa. Mu ssaawa 5 ente yange yali emaze okugenda. Kyankosa kubanga nali nga abaana bano mbategekera kano kabokisi kagundi nsuula omwo school fees ezitukira nga abaana baddayo. Obwo bwemmenya abaana ne bagenda, ente neefa. Edduuka libbiddwa, sikyayina kalimu kantu konna kalimu, kubanga ne mu nnyumba bayingira n'amasimu agali emitutu ne bagatwala, naye batulekera obulamu. Kyenva mulaba nga nkyaliwo. Ne neebaza abasomesa ba Mariam tasobodde kubeera wa primary, ye bandibadde nabo boogedde. Owa secondary vidi zikuta kati olunaku olwaleero nensobola kufuna gyamalidde emisomo gye. Naye neebaza Mr. Omolo, thank you very much. Mr. Omolo oyo ng'afunye okusoomoozebwa yakola ekyamaanyi naye, kubanga kino nali nkifunyeeko sigenda kyogera ku muto wange, naye nkikomezaawo buli omu gyali ayinza okitegeera. N'atatikkirwa. Ne Mariam oba oliawo yali ayokedde obutatikkirwa lwa nsonga ng'ezo. Naye neebaza Mukama. Mr. Omoro, thank you very much. Thanks for being a parent. Naye yakola kyamaanyi, Mariam n'atikkirwa yadde yali musomesa. Neebaza abaana bange. Wakati mu buli kusoomoozebwa kwenfuna tudda mu nnyumba omwo, oba nkaabye oba kitana ti maama gumasi gwasoose tujja kukola ki, tujja genda. Waesaa kyatuuka ntulamu nga bagobye ne nga mutuule naye tujja genda. Naye nga mbagamba God will provide. Naye eriyo omwana eyambuuza, naye ddala maama buli kaseera God will provide naku 2 naku 3 naku 3. Ekepedde yanga nenefula atakiwulidde nemulekaawo benki. Neebaza eriyo omukyala eyatutwalanko mu motoka aja ati tayiiwo. Kyatuuka ekiseera ng'ennakanyonyi abaana balina kusoma kiro ssaawa nga 11 abaana basoma ennakanyonyi bakimanyi. Naye ng'abaana bano mbabwerekera Mariam ne Shifat. Twatuuka n'okugwa ku mulambo ogutemeddwatemeddwa nga ffe tusoose ogutuukako netudde emabega. N'olaba bakatooki oba bodaboda oba kiki musooka kwesogga nsiko ne muyooka mufuluma nti kagenze mubama akafuluma endala nejja temumanyi bagirimu. Paka tunatuuka ku ssomero tulina okutuuka ku ssaawa ezitaba 12 nga tukeereye zibeere 11:15. Naye muze mwenna mukutte ekkubo eryo, naye ng'omwana ava wano kakati walongooseeko kubanga bazimbye. Naye nga wansi awo wali katira awali kayitunsa awo awo nga tusobola kukola ki kuyitawo. Naye nga Mukama ngambagamba nti kasa tusaba tugende. Naye nga ekyokulwanyisa kyenkwata nga maze okusaba nkwata omuggo naye nga sola nagukuba muntu, nenkwata ne wuuma kubanga my late husband yangamba olina okubanga olina ekintu kyosobola okwandolinga mu ngalo nga kyakulwanyisa nga kisobola okutaasa in case ofunye obuzibu. Oyinza kukolako obukozi bwoti eno wuuma nefumita omuntu mu liiso aja sirika abeera gwe weeyongerayo. So kakati ekyo nekiyiga nti nina okuba n'akantu akatonotono nga kali sharp akayinza okuntaasa.
twatambulanga beto naye nga waliwo twasanga abaatukanga twadduka buddusi ne twesogga ekisiko naye nga mbiina naye nga nabagambye nti asitamala osaba tulumbe oyinza okubaawo naye nga tulina kyozinza kukola muntu naye nga naye at least nina nja kubakuba kale naakuba embwa. Mariam ebisinga nade nokwogerera Dr. Nsingo naye abyogedde. Dr. Nsingo yandaba mu 2018. Dr. Nsingo, thank you very much. Omwami oyo sina kyenyinza muwa nga wabagambye nti wakati mu kusoomoozebwa nga ndwadde nagenda emulago ne bagamba ogenda kufa tunaakulongoosa naye yali akyali mupya ne mugamba dokita bagambye weebati okyali mu early stage ogenda kufa naye mugamba dokita nagamba no you won't die ojja kuba mulamu. Okuva ku olwo nayagala dokita oyo kubanga yansuubiza obulamu nga badokita abalala babumazeemu naga tugenda kukola kyonna ekisoboka. Dokita oyo alina mukwano gwe gynecologist yali eyo mu UK. Dokita n'amugambako era nze nalongoose wa badokita abazungu n'abaganda saaliko bannansi kuddaawo kunnongo nga ndiriko badokita bokka be banneetoolodde ate nga bayitirivu. Immediately omukyalo oyo nga mmaze okuwona eyannongoosa Philpark nga mmaze okuwona be nti sinawona naye bagenda discharging me ku 7 days namala mu ddwaliro 3 eyampa 7 naye nga ndaba mponya nsobola okuwonera awaka. Omukyalo oyo yagamba kati kanzireyo era olwansiibula ekiro Dr. Simon amwolekera addeyo. Weebale nnyo weebalire ddala. Dokita oyo namutyanga kubanga ali mukama wange nga mutya naye nga muwa respect naye nga mutya. Waliwo we nazza omusango sinze nebo simanyi ndi mu private my private hospital but in the private wing. Mukitegeera abantu emukolako awo okoze otya owedde n'omu naddukayo nga sinaba namutuma nti genda ogambe Dr. Nsingo nti ndi benki yamulumba nga ali mu leba suuti oba okwenda kola otya oba ogenda onosala musaala iva akoze bwati yamugamba mumpitire mugambe mwagala mu ofisi sawa 7 neŋŋamba ate kaweddemu naye mu ofisi we nagendayo sawa 7 namusanga taddeko simayi nambuuza omaze okulya iva ye nga naalidde ntidde emiwunyu nemugamba ndidde nti tonaba kulya naŋŋamba oli mukwano gwange nti ye dokita lwaki ekintu ekyo otuuka okukaaba booti n'oyooka owaawaala ensi yonna abalwadde bonna ne bategeera nti iva oli booti banaye namanya nti ndine mukwano gwange naganse nga muntu yafudde ne just a weighing scale nangamba nava agulu mu office nangamba ddayo eka kubanga twamala layika naawe nga twogera nangamba saagala kuddayo kulaba ng'okaawa buli wookaaba sitaani yeegulumiza toddayo kaawa ate kati gontyako ki ate ye muntu etwabeeranga ku ddwaliro eyo ye muntu akusanga nayoka ne tutambula beti nga talina na mukamaawo aba mukyebale kigenda gitya ye Dr. Nsingo era omulembe abakoyako ne Dr. Nsingo ba Dr. Ali kati akaseera kano waliwo sekretary awo yabadde taagala kumwogerako sekretary Beki yali awo twayingiranga gate nga tuvudde bensani eyo okusaba nga tujje tusula ne tuyingira gate fe tuyingira tusaba bannaye mubeere abasabi omunaabeera abasabi mukama ateme kuba watali kkubo. Omwami wange nga nfuddeko namanya nti sinzo eyali omulwadde sinzo omulwadde era n'obulwadde bwenina essaawa zino dokita oyo abujjanjaba namanya nti kiwedde nzirako n'abamu natekoka myezi 2 ajja kuba amaze okugenda tekisoboka nasigalawo bwatyo ajja kuba amaze okugenda naye nebaza mukama kyakyandeseewo
newankubadde era nga mu bubiri ndi mukosefu mulaba ndi mulwadde mwema muyimanyi oyo yamanyi ate ateekawo obuddukiro omwezi ogw'omukaaga ngwagala naye sigwagala nnyo ngwagala nazaaliramu baby Mariam nga 29 Mariam yazaalibwa nga bwe nazaalibwa maama owange yali agenda kusaba saawa 3 ez'okumakya ku Sabbiiti ne muluma nanzaalira awaka ne Mariam nasiiba mu nnyumba nga ndi bugonvu sina kyempwira nenzaala Mariam saawa 10 Mariam taata we yali omusawo naye taata wange yali omusawo so tulinayo bitufaanaganyako neki ne Mariam omwezi guno ogw'omukaaga bagambye nina essanyu lya Mariam lwe yazaalibwa omwezi ogw'omukaaga nembeera n'essanyu ti Mariam yatikkirwa omwezi ogw'omukaaga lwaki Mukama aleeta kati gwa mukaaga omwezi ogw'omukaaga my late husband teyagwagalanga nnyo bwe gwatuuka nga yafunanga okusoomoozebwa era mu mwezi ogw'omukaaga nga 22 etwamuziika ekizima wali so si byangu embeera gye ntambuliddemu wagala njogere ebintu bingi obujulizi bungi naye ngenda busalawo kubanga ne Mariam ayina obwe ate nina abavudde ewala abavudde eruweeru senga bangambye ne Transnight tubeeraawo nga mbabuulira nze mbukeesa neba Dr. Irene nebaza omukyalo oyo ebiseera ebisinga abakyala ng'omwami agambye twandiyambyeko ku muntu ono omukyala ngaani ne Dr. Irene yagamba bugambi go ahead. Dr. Irene nga omwana Christian omwana waabwe namba 2 nze yali omukugu yagana oyo ne sister wa Dr. Nsingo nga nze montalinga Dr. Irene kyampa essanyu nange mukazi wa mukamaawo and moreover doctor why you kyampa essanyu nga mukama wange yafuna accident awe nabuti nasuuti ngadde eno nze omu ku baali bamukolako awo nenga obanga akutte ku Yesu lwaki mbagamba bwe mutyo baga ntino okutuuka ewa Katonda ina okubanga okutte ku Yesu eryo kati yabaga ntino senga no Museveni mutuukako singa Bobby mutuukako tubeere eno nga tubawagira tebatumanyi oba ofudde oba tafudde ye takumanyi naye ogamba nti oyo wange Dr. Nsingo and your family. Thank you very much. Nebaza omwami tabera na mwami Kamya Godfrey omwami oyo mumulaba omwami oyo muludire enkoko ze wali omwami oyo ayina akasente kampa buli wetufulumya enkoko naye ettafaayo ne ligenda ku baana era abasinga mubuuza nkikola ntya bwento bwenkikola abaana ne basoma nebaza ekkanisa nebaza waliyo mukyala Nabweru ali ludda wali omukyala oyo Nakanyonyi bitabuse embuzi zonna zigenze Nakanyonyi embuzi eziri Nakanyonyi nzi yazitwalanga abaana basome era sikyalina wadde n'akabuzi akabibibi era oba eryaliyo mumpenze nnunde embuzi ziwere nazagwera Nakanyonyi abaana ne basoma nebaza nina muganda wange
Eva Serunkuuma. Eva Serunkuuma. Mwami Serunkuuma yasobodde okujja. Ne Eva Serunkuuma mulwadde. Eva Serunkuuma mulwadde taliiyo ali Mityana. Niye family eyo enkansolinze ennyambe. Bale Mariam wajja tukanga ali awo Nakanyonyi. Nga mulabe muti Mariam ngenga tesoma teriiwo. Ngenga tesoma erimu kituli. Ngerimu bituli buli jenzi jayo nga ya kituli. Sita zinazisimulwa naye nga ndabaza school fees sirabaza ngatto. Nga nfune eyange boye bazimaliriza nze nesitekako kutangira. Nze nyambala. Olugoye ngulira ye nze nenjoka nyambala olumulese kwa kituse kiseera nga twenkana. Mariam lwaleka lwagamba mabuluno naye nga bayagala opya nze nina okugula. Mariam asobola okumpa nze nenyambala luli eyo nakusombugera mungamba banaye sweet 18 siri sweet 18 ebintu byantabukako. Ojja kusanga mu kiwanvu onsange nekikoma mu mavivi. That is Eva Mugerwa. I'm proud of it. Erinnya eryo lyansigalako era lyagala nnyo. Ndyagala nnyo lipa ne defense y'amaanyi. She's married to Mugerwa. But they late. Naye ndyagala nnyo. Bannaye chairman w'ekyalo kino Kijjo oba agenze. Chairman Kalemba Joseph. Bannaye n'omwami oyo naye mwebaza nnyo. Omwami oyo ng'obuliddwa tewali sabbuuni tewali kiki sukaali nga mpa abaana bagire abaana webale nnyo ssebo webalire ddala. Bwesa n'abala bangi mwinaye munkoledde naye Mukama abaddizeewo. Nekyuka eri Mariam abakozi babadde akola nabo akaseera kano. Administration tesobodde kubaawo. Waliwo bayina speak day zi vidi zaabwe akaseera kano tebagenda sobola kubeerawo. Naye Becky, Jessica, Dr. Ari bannaye nga muzeeyo tebasobodde kubeerawo. Mubagambe nti Eva yakakkanya wansi n'abeebaza. Mwebale gumiikiriza Maria. Abali wano nga mwali musomyeko nga we mukola si kyangu. Adoginze emirimu tayagala kukola ali baati ate mujjukire ne b'okola nabo bafuna akasajja kubanga oyina eddala ly'oyagala okukola ki okweyongerako. Neneebaza Namirembe bangumiikiriza akoze mu department nyingi. Department eya x-ray eyaliyo eya radiology Mariam ebyasookera n'agenda mu dento n'abeera mu pharmacy era bamulaba nga bagamba musawo mwana wa musawo naye nga si musawo naye nga ayamba abasawo ngeno bwasoma n'amayidde kati mu laabu akaseera kano. Currently akaseera kano Mariam tanafuna mulimu gwasomeredde. Nsaba abo bonna abasobola okufunira omwana wange omulimu gwasomeredde. Mariam ajabwira byakuguseemu ndesigenda byogera. Nsaba afune omulimu ogwo gwasomeredde. Ebyange ebadde byakwebaza kwebaza ate mbyogedde. Naganya okubyogera naye nga mbyogedde naye ne musimbirira entanda. Mariam oyina okubeera omwesigwa mu buli kimu. Beera mwesigwa mu buli kimu. Wekuba kutambula otandika butandisi. Tonnaba toddeyo ne weewaana tonnaba. It's just a beginning. I need your diploma. I need your degree. Master and PhD. Wano. Byonna mbyagala. Nebaza Mariam tanswaziza.
wakati mu mbeera nga ne kusomera agenda yadde n'ebibiri nga sibimuwadde. Mariam abadde agenda n'asoma n'asanga bagala omuyambako muvugako n'abagamba nti no, I will foot okuva enakanyonyi paka wano. Njukira ku makya nange nasomanga anti natuukanga ku gate namala kuyingira ate era nenjoka nkomawo nenkwata ez'ente omuddo nina okuleeta omuddo gw'ente nina okugenda mu nkoko nina ne housework nebaza Mukama byonna yakola ki yabinsobozesa. Mariam beera nga mwesigwa. Mariam kutanda gya nkusibirira yagala Katonda wo. Byonna byetufunye siffe abadde Mukama, siffe abadde Mukama. Mariam wanika bendera ya Kristo yo gwe nkulaze. Bw'ona ogivaako byogedde ano mu lujja ojja kwejjusa wanika Kristo waggulu yasobodde byonna. Nze Bafilipi 4:13 agamba nyinzizza byonna Mwoyo ampa amaanyi. Tabadde abazadde abatuzaalira Mariam saidi ya taata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'abazadde abatuzaalira Mariam saidi ya maama, Mukama yebazibwe. Nebaza munadiini omusomesa waffe olwaleero olw'ebigambo bye ebirungi bye nayize wano bye mbadde simanyi, so nkwebaza era nange ndowooza nzijja ojja kwesanga nga nveeri kubanga muzeeyi mukulu agambye nti abasiraamu ffenna tuli wamu, tetuli njawulo yonna kubanga ffenna Katonda ali omu. So nkwebaza webale nnyo ebigambo bye ebirungi. Baza famire ya Mariam nti mwebale kuyigiriza Mariam mpisa na ngeri ki gyasobola okukwatamu oba n'okwogera n'abantu. Ekintu ekyo kizibu nnyo ate kikulu nti oyinza okwesanga omuntu nga yasoma oba asoma. Nakoze diploma in information technology. Nkola abaana bonna ab'emyaka emito mujje musome bantu temweddeyo mu kyalo ne Nyanze Kagera Ben nga ndi director Nagalama Excel wali Nagalama mugwendidde. Tuli wano nako lwaleero ku mukolo kujaguza waliwo munnafe amaliriza okusoma kwe okumujagulizaako kuba okusoma si kwangu era nga byonna byayiseemu lwe lunaku luno lwaliko nti ayiseemu bulungi Mukama amuyambe. Era olunaku lwazadde kubanga nga tuwaayo obujulizi nti kituufu omwana waffe asomye. Waliwo abaana bangi betuweerera munange ne baleka ssente ku masomero, naye tuze okumwebaza nti talese ssente z'abazadde be ku ssomero. Era mu kaseera kano nkubiriza abazadde bonna kino kibeere kyakulabirako. Ebiseera ebisinga ekyobugagga kye tuwa abaana baffe kwe kusoma. Tetukyayina ttaka, tetukyayina ki kya bugagga ki, naye kusoma kuuka kasa omwana omuwa ssente n'agenda ku ssomero bwe bugagga omutegekedde mu maaso. Eri abaana bonna abato kino kibeere kyakulabirako, tubeere nga mugenda ku ssomero musome era abazadde bammwe mubazzeemu amaanyi mu bukadde bwabwe mwe balina okubayamba. Mwena mwebaza okujja, temujjangu mwebale tubeererawo. Amazima mubeereddewo amaka ga wano, buli kibadde kijja kituukawo. Tusinga tubeebaza mwenna. Neebaza mama wange Eva Mugera, tata wange Kafeero Farouk, batata bange bala bonna batudde awo.
abasomesa bange mikwano gyange bamaama bange mwenna mbeebaza okujja ne mikwano gyange beebaza nnyo nti ndi musanyufu neyanziza n'ebirabo byange byemupadde mukama abakulembe ekitibwa Medi Mugerwa nga ndi muganda w'omugenzi Swahili Mugerwa taata wa Mariam afuuse ensonga olunaku olwaleero neebaza Katonda olw'omwana waffe ono nti awaddeyo ebiseera bye n'asoma n'atuweesa ekitiibwa nga bakadde be abaana bangi ab'obuwala bwe batuuka mu myaka egyo egy'okuvubuka bonooneka naddala kati nga muwala wange ono taata waba taliiwo nga ali ku maama yekka emirundi egisinga bamaama babanyooma ne weesanga ng'omwana asazeewo kukola ki kulaluka kubanga ali ku muzadde omu naye neebaza omwana wange ono Mariam kubanga asobodde okussa ekitiibwa mu maama we maama we nsobola omuyita single mother kubanga taata taliiwo ye muzadde yabadde taata yabadde maama naye asobodde okubeerawo naawe omwana ono obuvumu obusoma era kino njagala kibeere kyakuyiga eri abaana baffe mwenna ab'obuwala naddala abali mu myaka ng'egya muwala wange ono Mariam olwaleero afuuse ensonga bannange muleme kutunuulira bintu bya bwereere bintu bya kuyiringusa bwiringusa nga mulowooza nti obulamu bwangu nnyo mujja kukuula abasajja ojja kulimbalimba ono n'oli ojja kufuna ebizibu bya bwereere kyensobola okugamba teekayo obuvunaanyizibwa mu kusomako okusoma tekulimba engeri yokka gy'osobola okubeera obulungi kwe kuwaayo akaddeko n'osoma baleka mbabuulire obuwanguzi ensimbi ebirungi byonna bye twetaaga biri mu kusoma abaana ab'obuwala muleme kulimbibwalimbibwa n'abasajja naddala bishuga ddadi ne buno obulenzirenzi obubayita simanyi swiiti hani biki ebyo museeyo nnyo essira ku bitabo musome bakadde bamwe bawaayo ssente muleme zimalira mu masomero mu makubo na mu buno obulenzirenzi obubalimbalimba mufokasi njagala okwogerako nammwe ate bataata abasuula obuvunaanyizibwa bwammwe mukola bubi nnyo bassebo ne mukola bubi nnyo bassebo munansonyiwa okubayita bannyabo mukola bubi nnyo bassebo muwagala nnyo okwasa obuvunaanyizibwa bwonna bamaama mwe ne mulowooza nti buli kimu maama yajja okukimala bwe babayita ku masomero temugenda yonna gye babayita mwe mumanyi kimu kyokka nti maama yalina okugenda buli wamu kyova olaba abaana basoma ne batuuka n'okwerabira okutwebaza nti bataata mwebale kutubeererawo kubanga buli kaseera mu bizibu bye byonna azaala bataata yekka manyanga azaala bamaama yekka bataata twesuulirayo nnyo ogwannaggamba naye nga kyandibadde kya buvunaanyizibwa bwonna tumukwasaganye babiri bataata mulekeraawo okwebuzaabuza abamu muyina olugezigezi kubanga mugamba nze kasita mpaayo feeza ate kiki ekirala njagala okutegeeza nti maama abazadde tuba babiri naye buli muzadde Katonda muteekamu ebirungo ebyenjawulo mu kukuza yamuwa ddala we tutuuka ku nkuza y'abaana baffe okubagunjula babeere ensonga mu nsi yaffe abaana boonoonese nnyo ensangi zino lwakubanga bataata musudde obuvunaanyizibwa bwammwe mwadda ku kapapula abamu temulina kyakulabirako kirungi eri abaana mwe mwagala okubeera mu zzaala mwe mubeera mu nkwacyo mwe mubeera mu mwenge mubeera ku myeso buli kaseera mulowooza ebintu bijja kuba bya kuteeba buteebi okitegere temwagala kukola abasinga obungi buli kimu mulowooza munaalabiraawo kubanga mulowooza nti mu betingi mwe muli emikisa nedda basebo mugende mukole ebyo bye mweyisa ekifaananyi kyesa ne mutaba babuvunaanyizibwa ekyo ekifaananyi kyekigenda okugenda n'eri abaana baffe. Nakisozi Nora Kayondo nga nviiridde enkoko njeru ndi wano ku lw'omwana wange Namuli Mariam nkwebaza okusoma kwebaza okuba omwana omulungi ogumiikiriza nnyo oyise mu bizibu bingi taata yawumula naye olaze bambi okufaayo yagadde nnyo okusoma notabanga bano abaana ab'emakula ate nebaza muganda nga abadde kuba abaana bano okusoma wadde abaddewo obukolesa konsa mukwatidde kontaktansi ne muganda nga abeereddewo abaana bano yeebale nnyo kuba omukyalo taata bataata mugwamu mange amaanyi olaba omwana bwakulaakulamu nti genda ofumbirwe
abaana mubasomese yeggwanga enenkya buli lwosomesa omwana eyebeera banka era bataata mwerekereze nga ffe bamaama bweterekereza nti abaana mubataata mwera abaana musome basome ekyo kijja kuba nti kituyambye mu famire ne mu ggwanga okuba abantu ab'amaanyi ddala ddala omuwala temumuwa nnyo kisebi ati omwana aba asomye nga muwala kiba protocol observed kigende butereevu tekirina okugenda. Yes, thank you so much. Peyanze mama, peyanze ge. Nsolo magandazi ezaala yeekuza webale kutwagala anti kezaala kekomberera webale nnyo webalire ddala. Tugenda kuba engalo n'enduulu nga keke esalibwa tuleeke bulungi ddala. I'm going to count. Ngenda kubala from 5 up to 0. When I say 0, it means they've shared cake. When now come at 0, ngabasala cake, but I'm going to start from 5 up to 0. So, ngenda kubala. Buli muntu yategese. 5, inya 3, 2, 1, 0. Congratulations and celebrations. Tubakubireko mu ngalo bannanga abaana abo. Tubayizayiza nnyo bannaffe. Mulindeko okuddayo, mulindeko kati n'okuddayo. Mugenda kugabula cake. Mulindeko okuddayo.